Bismillahirrahmanirrahim. Tujja kulaba ku dduwa omuntu gy'osoma ng'omaze okulya. Ng'omaze okufuna ekyokulya, dduwa ki gy'olina okwebaza nayo? Bangi nnyo. Olumala okulya obamanyi kigambo kimu alhamdulillah, naye nga waliwo edduwa eggwayo obulungi n'ejjayo amakulu n'okubeera nga weebaza Allah mu lwebazo olusinga oluli ku ssuuna, nga nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam bwe yakolanga era bwe yayigiriza. Kubanga bagamba nti buli lwoleka ekiri afdalu oba ekisinga okuba ekirungi nga nabbi kye yakolanga oba olese essuuna. Buli lwoleka ekiri afdalu oba olese essuuna. Nabbi yayogeranga edduwa eno ng'amaze okulya. Tugamba nti alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin wala quwwatin. Gidamu. Nabbi yagamba nti bw'omalanga okulya gamba alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin wala quwwatin. Gidamu. Gamba alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin wala quwwatin. Ezo dduwa nabbi yazireeta buli every aspect. Waliwo ky'olina okubeera ng'oyogera kuba bangi, katugeze ova kulya mmere, bangi tebanaba kufuna kyakulya, naye gwe Allah akusaasidde n'okifuna, beerako omwebaza buli mu mbeera. Alhamdulillahi alladhi, bambi neebaza Allah, nkwebaza Allah alladhi at'amani hadha, oyo nyini kubeera nga ndiisa kino, nayini kubeera nga ndiisiiza kino kyenva okulya, emmere gy'ova okulya eyo gyebaze Allah. N'ogamba nti wa razaqanihi, era nayini kubeera nga akingabirira min ghayri hawlin, nga si busobozi bwange, wala quwwatin, wadde amaanyi gange, si maanyi gange, si busobozi bwange nti nze nakikwata nina okulya leero ekyemisana. Wa bangi nga sente azirina n'okukusinga, naye nga baamugaana okulya emmere gy'ova okulya, oba nga tasobola kugyetuusaako, mukadde ako mulwadde muyi, n'appetite yabula, naye gwe Allah akyakuwadde, akugabiridde ekyokulya n'akuwa n'amaanyi agakirya. So mwebaze nti alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin wala quwwatin. Tebaza Allah tabaraka wa ta'ala alladhi at'amani, oyo nyini kubeera nga ndiisa, alladhi at'amani hadha, nayini kubeera nga ndiisa ekyo kyenva okulya, wa razaqanihi, era nayini kubeera nga akingabirira min ghayri hawlin wala quwwatin. Osobola ogamba nti wadde nga mbadde sikirinaako busobozi wadde amaanyi, nayini kubeera nga ngabirira ekyo kyenva okulya, yadde nga mbadde sikirinaako busobozi bukyetuusaako oba obukikola, wadde amaanyi, nga I was powerless. Tolina busobozi gwe bwetuusaako kyakulya, wabula Allah akusaasira bikadarihi, n'abeera nga akugabirira mu maanyi ge ye Allah tabaraka wa ta'ala, wa quwwatihi, n'amaanyi ge mu busobozi bwe, hawlahu wa quwwatihi, mu busobozi bwa Allah n'amaanyi ga Allah, akuyamba gwe n'ofuna ekyokulya. Tugikozesa edduwa eyo buli lw'omala okulya, bambi beera ng'omwebaza, kuba bangi basuula tebalina kye bakombyeko yadde, ng'ate bakola nga ggwe bw'okola. Bangi babiyina, abiraba nako bw'ati naye tasobola kukirya, oluusi omusawo yakimugaana, oba oliawo Allah yamugerera n'abeera nga mulwadde tasobola kukikombako, naye yeegomba omutima. So saba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe okubeera nga tumujjukira mu buli kadde n'okumwebaza. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.